Mukama fevazwe mikwano abalabe ffe Data TV alamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu n'okubeebaza emirimu mwenna mu bitiibwa byammwe n'ebiti byammwe emirimu emirungi gye mukola nenebaza kubaweereza ba Data TV nenebaza kubaweereza ba New Eden mwenna gye muli abaweereza n'abatukuvu mwenna abatusabira n'abantu mwenna ab'enjawulo. Ntuusaako n'obubaka bwange buno eri omusumba wange Jooga Mukiibi n'omukyala batumiddeko abooluganda mu kanisa eyo n'abooluganda abalala mwenna batumiddeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twebaza kitaffe tukwebaza kubanga ate otuwadde omwaganyi gw'okugabana ekigambo eky'omulembe ogusembayo nga kituyamba okuyiga mu linnya lya Mukama waffe Yesu kuba Bayibuli tulimanya amazima ganaatufuula baddembe. Erinnya lijja kuweebwanga ekitiibwa mu nsi n'emmanga gonna. Ffenaffe tunaatoowaziwanga ne tuweebwa omukisa mu nsi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olwaleero nzize n'okuyigiza ku kigambo amakulu agali mu kukwakkulibwa gye njagala okuyigirizaako. Naye kansooke njogera ekigambo kino eri abalokole mwenna nti bw'olabanga otabuddwa waliwo ekiganye manya nti waliwo amazima agakyakuula wennyini gwe kansolingenga. Kye Bayibuli kubaga nti mulimanya amazima mulifuuka baddembe. Ng'omulokole wenna oba musumba obaani ng'oli otabuddwa osabye ebiganye okoze otya manya waliwo ekikubula okutegeera. Bw'onookitegeera manyi nti ojja kugenda mu maaso. Kati nze ntera okwekansolinga nzekka waba ekintabudde ne mmanya nti wakyaliwo amazima agakyambuze mu Bayibuli oba omwoyo kyatannambikkulira ansanje kuwadde weddemu wekka. Kati n'abantu batabuddwa mulembe guno okusingira mu makanisa kubanga gwagwa amazima gababuza amatuufu oba amazima gennyini agamu tegaliiwo. Kati kivola nti abantu bangi nnyo batabuddwa naye amazima tunaagamanya tujja fuuka ab'eddembe. Kati ngenze ku makulu gano agali mu kukwakkulibwa kubanga kutabulatabula abantu gali ga mirundi ebiri. Okukwakkulibwa kuli kwa mirundi ebiri naye amakulu agali mu kukwakkulibwa kengenda okwogerako leero okukwakkulibwa kw'ekkanisa naye nga nja kusooka kulaga kubaako ebyokulabirako byendaga. Katonda waaba ayogera mu Bayibuli abeera n'ebintu bibiri oba kituyita kopi bbiri. Era ojja kulaba nga ndeesa amakulu g'okukwakkulibwa ga mirundi ebiri ag'omulembe guno gwe tulimu naguli okutwala abantu ate okugenda mu ggulu obyawule. Ye abeera ne kopi bbiri ky'obola nti abantu ebintu bimbi batabula. Ngenda kuwaako ebyokulabirako bwe naba ndeeta amakulu gano osobola okutegeera obulungi. Kati nsoose ku nsonga y'amateeka ojja kulaba nga kopi ziri bbiri. Bayibuli egamba nti ekyamateeka olwokubiri. Lwaki egamba nti olwokubiri? Katonda yakimanya nti amateeka gaasooka ne gabeera ekirabo ekyo ne kyonooneka ne bakiddamu olwokubiri. Kyenvudde ngamba kopi bbiri buli kimu akinako kopi bbiri. Bagamba lwakubiri lwaki si bitabo bibiri n'ekyasooka kyayonooneka nga bakikola oba emizingo ate ne baddamu ne bateekateeka. Ngenza ate ku mateeka gennyini nga gakolebwa Musa bwe yagakola. Ojja kulaba ate era naye gayatika n'agaddamu kopi ey'okubiri. Ndi mu Kuva 3:4 nnyo olusooka kutuuka ku lwokuna. Mukama n'agamba Musa nti weebajjira ebipande bibiri eby'amayinja ebifaanana ng'ebyolubereberye nange ndiwandiika ku bipande ebigambo ebyali ku bipande by'olubereberye biwamenya. Era enkyanga weeteeseteese olinnye nkya ku lusozi Sayuni weeragire okwo gye ndi ku ntikko y'olusozi. Tewabe muntu analinnya naawe kisana omuntu yenna alema okulabikako ku lusozi lwonna newankubadde endiga newankubadde ente bireme okulinnya ku lusozi. N'abajja ebipande bibiri ebifaanana eby'olubereberye. Musa n'agolokoka enkya mu maaso n'alinnya ku lusozi Sinaayi. Mukama nga bwe yamulagira n'atwala mu ngalo ze ebipande bibiri eby'amayinja. Mukama waffe yeebazibwe. Lwaki ngambye nti ebigambo bino birina kopi bbiri bitabulatabula oluusi oba tubyetegerezza. Musa yakola amateeka agaasooka gaakolebwa. Musa n'ajja nago ne wabaawo okusobya n'abantu Musa n'agakasuka wansi ne gaatika ate n'addamu n'atereza abantu ate n'addayo n'agateekateeka bujja. Kyenvudde nga nti ebigambo bya Katonda birina kopi bbiri oba tobigenderedde bitabulatabula kuba bwe nayogera okukwakkulwa kw'emirundi ebiri nga sikuwadde byakulabirako oyinza okugamba nti enjigiriza nkyamu. Kakyenva nkuwa ebyawandiikibwa buli kigambo nga kiriko ebyawandiikibwa oleme okubula kubanga abantu bangi babuze olw'okubula okumanya. Bayibuli bw'egamba nti abantu bange babuze lwa kubulwa kumanya. Kati abantu bangi oluusi babulira mu byawandiikibwa. Ne nkuleetedde kati ate nga nvudde kwawo ngenda kukulaga ku muti gw'obulamu ogulabe nga nagwo gulina kopi bbiri.
wao byandika bingi kutegeeza Kristo ne kopi ddala ze tulabirako zino 2 olubereberye 2 onyolo omwenda Mukama Katonda n'ameza buli muti ogusanyusa amaaso mulungi okulya n'omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi omugga ne gusibuka Edeni ne gufukirira amazzi mu lusuku ne gwawukanamu ne gufuka emitwe 4 ogw'olubereberye erinnya lyagwo ndozawe n'akomaawo kuba naze kwogera ku kigambo kya muti gwa bulamu owa onyuza n'okwogera ku lusuku Edeni lwaki lwali wate lwaki n'obweza buno bwabita Edeni naye kamalize kino njogere ku Edeni tulabanga omuti guno gwali mu lusuku nga gwa mubiri nga Katonda yategeka ogukomyawo ate mu mwoyo katugenze mu kitabo ky'okubikola essula 22 lwaki tuyiga ebigambo bino tubigabana abantu bafune okutegeera bafune amazima kubanga ekkanisa badde eri mu kubula n'ensinga ebulira mu kanisa nga yegasse n'ensi olw'obutamanya naye bwe tunaamanya amazima gagenda tufulaba eddembe ebyawandiikibwa tuleme bitafuta bulala nga Mukama bw'atuwadde ekisa ate tuleme kulaba njigiriza ntuufu ate gye tuba tuyita enkyamu ate njigiriza ate ntuufu ate gye tuba tuyita enkyamu kyevudde nsooka nkuwa ebyokulabirako ku bikula 22 ate tulaba omuti gw'obulamu nga gukomyewo kopi ey'okubiri ng'ate eno ya mwoyo bwe waagutegeeza Kristo naguli gwali gutegeeza Kristo kuba Kristo yawa obulamu oba Katonda ku 22 nandaga omuggo gw'amazzi ag'obulamu ogumasamasa ng'endabirwamu nga guva mu ntebe ya Katonda n'omwana gw'endiga wakati w'oluguudo lwakyeruyi n'eruyi w'omugga omuti gw'obulamu ogubala ebibala 12 oguleeta ekibala kyagwo buli mwezi n'amalagala g'omuti ga kuwonya amawanga ate owulidde bwe nkuleetedde omuti gw'obulamu nagwo oguwulire kubanga lwaki tuleeta ebigambo bino tubigabane abantu baffe basobole okutegeera mu ndagaano enkadde mwalimu kopi y'omuti gw'obulamu ne mu ndagaano empya mulimu kopi y'omuti gw'obulamu oba oyinza okugusanga awantu wangi Mukama waffe yeebazibwa omulungi nti abeera ne kopi naye ng'omuti guno ogubala ebibala bino naguli gwali gubala n'emezekeri ogusanga okitegeeza nti Katonda ekigambo kibaako kopi ez'enjawulo ekimu kiba kya mubiri ekimu ne kibeera oluusi kya mwoyo kakati okubitegeera oluusi bitabulatabula nnyo wadde byonna bikola ku mwoyo biba bitabulatabula abantu oli n'agamba yo njigiriza nkyamu era obweza buno tutawanye nnyo n'abantu okubayigiriza okutegeera okuggyako ab'omwoyo n'abalimu omubiri oluusi tebategeera kuba bo bamukka tebategeera bigambo bino batubagamba nti tubawa ebigambo bya mirundi ebiri naawe bigeraageranye osobole okwawula ogambe nti wamma amazima ngategedde kati omuti gw'obulamu tugulabye mu ndagaano empya ate ne mu ndagaano enkadde kati ate era nkomyewo n'ekigambo ekirala ngenda kwogera ku kigambo Yerusaalemi tunakyo tukitegere bulungi kubanga ebigambo bino lwaki ngambye mbiddamu bitabulatabula Yerusaalemi tugenda kulaba ekibuga kino nakyo tukiraba emirundi 2 wano ate tukiyigireko nga tukiyigirako ate kino kyali kikwata ku bantu n'ekibuga kyennyini Nekemeya bwe tulaba essula ya Nekemeya nsooka tuli mu lunyiriri olusooka essula esooka olunyiriri lwa 2 gyetugendako okulaba Nekemeya gamba bwete Kanani omu ku baganda banajja ye n'abasajja bamu Yuda ne bamubuuza ebigambo by'Abayuda abaawona abali basigadde mu busibe n'ebigambo bya Yerusaalemi kati ono bwe yajja okubuuza ebigambo bya Yerusaalemi baali ate kati wano kye boogerako kyali kibuga kyennyini ngeri gye kyali kyokeddwa omuliro gye kyali kiyidde gye kisaanyeewo najja n'abuuza ebigambo by'ekibuga byennyini kyenvudde ngamba njagadde kuwa kopi 2 ofune ekyokuyiga bwe n'abanjigiza ekibuga kiri oleme kuwabisibwa nanjigiriza nkyamu na Bible School kuba zitera okuyigiriza ebintu ebimu oluusi nga tebituukanye na kigambo kya Katonda kubanga Bible egamba nti tukyamanga ku mukono ogwa ddyo obwa kkono okolimirwe kitegeeza nti emikono gitambula giri ebiri kyobola Bible ebeyigiriza oluusi abantu batabulwa ne bagamba nti Yesu teyabatiza ate ne bagamba nti yabatiza naye nga bategeeza ki kakati abasiraamu batabula nnyo abantu nga kitegeeza nti ye yennyini teyakka mu mazzi naye ate yabatiza abayigiriza be babatiza kati olwo ebigambo ebitabula nga Yesu yaleeta yafiirira emirembe ate Yesu yaleeta mirembe yaleeta kitala kati ebigambo ebyo emikono egy'ebiri gitabulatabula nnyo abantu mu Bayibuli nange nkuleetedde emikono ebiri nga giraga ku kibuga okitegeere kati ndaze ekibuga kyennyini nga Kampala ate ngenda kukulaga ekibuga kyekibuga ng'ate bantu ni mu Isaaya 5:2 zuukuka yambala amaanyi go gwe Sayuni yambala amaanyi go n'ebyobuyonjo bwo Yerusaalemi ekibuga ekitukuvu kubanga okuva walayo temukyayingira mu ggwe atali mukomole n'atali mulongofu weekunkumula enfuufu
Golokoka otule wansi gwe Yerusalemi weesumulwe enjegerezo gwe omuwala wa Sayuuni eyanyagibwa. Kati ate nkulaga wano ekibuga bassebo ne bannyabo, ate wano ngenza okukulaga ekibuga kino ng'ate wano sikulaga kibuga nga kiri ekibuga nga Kampala eky'ebizimbe. So wali yali ayogera ku ky'ebizimbe n'ebintu ebirimu nga butulaba ebizimbe ebizimbiddwa mu Kampala. Ate wano yali ayogera ku bantu abali mu Yerusalemi Abayisirayiri nga bayite ekibuga kye bagolokoke beekunkumula enfuufu. Yali tagamba bagende bakunkumula ebizimbe oba ebintu ebiri mu kibuga nga butugamba Kampala. Katwogera ekibuga Kampala n'olwayo kitegeeri ti Katonda oluusi aba ategeeza ekibuga kyennyini ebizimbe, ate oluusi n'ategeeza ffe abantu ababeera mu Kampala. Kati ebigambo ebyo lwaki bino nsimira musingi gwa kukwakkulibwa kuli kwengenda okuyigiriza, kubanga abantu baffe oluusi bawabye nnyo nga buziddwa olw'enjigiriza ez'enjawulo eziri mu Bible schools, ne bagamba ate bw'oyigiriza ekituufu ne bagamba nti ate oyo alina enjigiriza enkyamu. Naye kati ffe ekituyambako kikuyamba tukuleetera ddala ebyawandiikibwa n'ofuna okutegeera obulungi. Kati ngenze ekyokulabirako ekirala nakyo nkireese. Ni mu ekitabo ky'Abakolinso sura 15:45. Era bwe kityo kyawandiikibwa nti omuntu ow'olubereberye Adamu yafuuka ow'omukka, Adamu ow'oluvannyuma yafuuka ow'omwoyo okuleeta obulamu. Tulaba ne Adamu alimu kopi bbiri. Kopi eyasooka ye Adamu ow'omubiri eyali mu lusuku. Ate bagamba Adamu ow'omwoyo kopi ey'okubiri ye Mukama waffe Yesu Kristo eyatuleetera obulamu. Kati ebigambo bino lwaki nabireese nga nsimira omusingi kyengenda okuyigiza okukwakkulibwa. Nagambe kutabula ne bwe nnakuyigiza kuyinza okutabula era abamu naddala aba Bible schools baba bagamba nti okukwakkulibwa kwe kutwalibwa mu ggulu badde bafuge. Nedda okwakkulibwa kulimu emirundi ebiri, okukwakkulibwa kw'okutwala mu ggulu wekuli n'okwakkulibwa kw'omulembe guno okuva mu mulembe guli. Ngenda kukuyigiriza. Kati soose ne mbalaga ebyokulabirako nendete ebyokulabirako mufune ekyokuyigirako, ate kandete n'ekyokufaako n'okuzuukira nakyo tukigabaneko. Oba manya Katonda okutwala abantu abalamu nakyo tukigabaneko, nakyo kitegeere. Olabe nga tugenda kulaba omusajja Eriya Katonda yamutwala nga mulamu, Bassekabaka ekyokubiri mwe tugenda kulaba essula olunyirwa 11. Olwatuuka nga bakyatambula nga balojja, laba ne walabika eggaali ery'omuliro n'embalasi z'omuliro ne zibaawula bombi. Eriya n'alinnya mu ggulu n'embuyaga y'omuzimu. Eriya tumulaba nga Katonda amutwala mu ggulu n'embuyaga y'omuzimu nga mulamu, nga tavudde mu mubiri gwe. Katonda n'amutwala mu ngeri y'amanyi mu ngeri gyamuwaanyisa n'amutwala. Kyabonenga nti kopi ziba bbiri. Ngenda kulaga kopi endala ate nga ono Enoka naye nga bamutwala nga mulamu. Ebbulaniya 11:5. Olw'okukkiriza Enoka yatwalibwa obutalaba kufa n'atalabika kubanga Katonda yamutwala, kubanga yali nga tanatwalibwa, yategeezebwa okusiimibwa Katonda. Kati lwaki ndeese kopi ezebbiri oyige ti Eriya bamutwala mulamu n'afuusibwa Katonda nga bwe yamutwala nga mulamu nga tafudde ng'abantu bafaana ku nsi ne bazuukira. Ate tulaba ne Enoka naye Katonda yamutwala mulamu. Kyevudde nkugamba nti njagala nkusimidde omusingi otegeere ti Bayibuli ebeera ne kopi bbiri. Bano baatwalibwa balamu bantu babiri, ate teyogeranga ku balala. Ng'ejjeko Yesu yazuukira, ate lwaba era ne Yesu bwe yazuukira kopi ojja kugirabirako bw'onoosoma Bayibuli. Ojja kulaba waliwo n'abatukuvu abaazukira ne balabikako mu kibuga nga Katonda alaga kopi nti abantu kiri kiruka ekiseera abantu ne bazuukira kuba Yesu yekka nga yazuukira. Osanga baaligambye nti okuzuukira tekuliiyo, naye yali kopi esooka eraga nti naffe ate waliwo okuzuukira eno, abantu abafa okuzuukirira ddala. Kyevudde njigiriza ebigambo ebyo. Bwe tugenda ku Yerusaalemi ng'ekkanisa mu Ebbulaniya 12 okuva ku lwabirimu nga 1:22, 23, 24, ojja kulaba nti muzze ku lusozi Yerusaalemi n'ekibuga ne Sayuuni, ekibuga ekitukuvu eky'omuggulu ekikuumibwa bamalayika. Ng'awo Katonda yali alaga kopi esooka ey'ekkanisa y'omulembe ogubaddewo ng'agiyita ekibuga Yerusaalemi. Bw'onoogenda mu kubikulu 21:2 ojja kulaba Yerusaalemi ekijja ekikka okuva mu ggulu, ng'ate awo ategeeza ekkanisa y'omulembe ogusembayo ekiyonjeddwa ng'omugole ayonjeddwa bba, ng'ategeeza ekkanisa y'omulembe ogusembayo eno gye tuteekateeka ey'omulembe omujja. Kyova olaba ye Katonda atambula ne kopi bbiri. Yalina abatuma baatusooka ne babaako bwe bakoma mulembe gwa 2,000, abantu baasuubirira nti ensi egenda kusaanawo. Ogwo omulembe nga gulina okukoma wadde bakyaliwo abali mulembe guli, naye olina okumanya nti ogwo gwakoma, olina kukyuka odde mu mulembe guno. Ojje eno mulembe guno omujja ye Yerusaalemi ekijja ekiyonjeddwa
ng'omugole ayonjeddwa bba kyovulabe kasa y'omulembe guno abantu engeri gye tubazimbamu weewaawo okutuukirira sife tutuukiriza era sife twetuukiriza kano agenda tuwampola ekisa niyinza okulaba ku kkanisa y'omulembe naddala abali mu mulembe guno ogwa New Eden abali mu mulembe gwaffe abamu ng'olaba enkyukakyuka zaabwe za njawulo ennyambala yaabwe ya njawulo enneeyisa yaabwe ya njawulo enjiri gye babuulirayo amazima tebatunuulira nnyo bintu weewaawo ebintu tubyetaaga bazzeeyo ku mazima songa ebintu Mukama ajja bakola tojja basanga nga bayisigasiga ebiragala ku mimwa tojja basanga nga bateekako agaala ng'ebisodde oba engo bonna kati abantu bayiga ne bakyusa tojja kusangamu omusajja asiba nviiri malaga salaasala nviiri nga bw'alabye tojja kubasanga nnyo kubanga tubabuli ekigambo eky'okugenda nga kibakyusa tufuuke ekifaananyi ekirungi ekkanisa ate ne mu nsi y'omwoyo ng'era tugenda twongera okukyuka awamu n'okusumula n'okumanya enkola egenda etuggyako obusibo bwa buli kika ng'oggyeko kuno okwegerera Katonda ne Mukama bye yatuggyako nga tulokola oluusi mukuyita mu kubatizibwa ne mu kusaba ne be tusabira naye n'ennono ezituggyako ebyo ebikoligo ebyagaana saate bodda mu kkanisa y'omulema omukadde osanga bazunga badde eno bagenda wagundi bagenda ku lusozi badde eno badde eri benini bwajja ne balaga eno kubanga batabuddwa tebalina mazima kati Katonda azimba Yerusalemu ekijja kyevudde ngamba nti mbaleetedde kopi bbiri nga njagala okubalaga nti Katonda bwe nabanjigiza okukwakulibwa kuno oleme obe nga tosobola kubula wamaze dde okuyiga ti buli Katonda kyaleta kibako kopi bbiri bwe nasooka ne nkulaga kopi y'okukwakulibwa okw'omulembe guno ate nkulaga kopi y'okukwakulibwa ejja okusembayo kati ojja kuba omaze okufuna omulamwa kyevudde nkuwa ebyokulabirako ebyo bassebo ne bannyabo ngenda kutandika kati okuyigiriza ku kukwakulibwa naye njagadde nsima omusingi buli omu asooka ategeere era nga mbakubiriza mwe n'abatuwuliriza nti nga bwe twabaga nti Katonda yamala okusala omusango ensi agenda givunaana era ne mbagamba nti struggle yatandika dda wadde wano mu Uganda waliwo struggle ya people power aba ne ya Besigye ne struggle nabagamba nti eya Bayibuli yo yatandika dda nga teri ku Uganda yokka ne Uganda ekigibeezaako struggle y'amaanyi kubanga Katonda ayagala emuweereze n'ensi yonna Katonda yatandika dda struggle egenda okujeemulula abantu kyova olaba embeera egenda kubanga buli kiseera yeeyongera mu nsi ebirwadde nga byeyongera ebizu nga byeyongera emitawaana nga gyeyongera kati ndowooza twalabye Kampala bassebo ne bannyabo ate bali bagenda kuziba mwala hamu olwokuba omukulembeze w'eggwanga kubanga ebyo biba bintu byabwe hamu yabakolera era ebyo yabiteekako mangu omukono ne baziba emyalaani ate tebakoze pulaani ntuufu kubanga baagala bakolereko ebyabwe bali mu gavumenti kati mwalabye amazzi bwe gabayingirira mwenna ensawo ezimu netulaba nga zifulootinze emmotoka nga tezitambula kuba kano yagamba nti ajja kuteekawo ebibonyobonyo waakiri ateekawo abafuzi abatabulatabula bo ne bakkiriza amu azimbe abakolera ebintu byabwe bafune ssente kubanga eryo ettaka baba bafunye lyabwereere ttaka ssebo eryo poloti ogw'omwala poloti ttaka ddene nnyo balaba ekyo ekyobwereere nti ate ani agenda okubuuza kati nga bo basaaka ebizimbe ate tebakoze pulaani nnungi kati ate mwabalanga amazzi gabayingirira ng'ate ebintu bifa ate teri ajja basaasira ate teri ajja kubasalirako nti waliwo abasalirako kubanga amazzi gabatobezza ate era n'ebizimbe tebabasalirako lwaki kubanga byabakulu abo bemulaba abagagga si byabo abasinga birina bananyini byabakulu be basolooza emisolo be babongeza ne bwekugoba bo tebakufaako bakugamba tebafaayo kuba ssente zaabwe tubola kati abantu badagana budaganyi mu campaign president agamba abantu simanyi tukole ku butonde simanyi nteekateeka bagala batereze by'obutonde ng'ate n'emyala bagyonoona kati okwo konna kuba kulimbalimba abantu tumusaamu ekitiibwa kuba kubalimbalimba mu abantu abamu nyinza sirimbibwalimbibwa kubanga amazima mbanga alaba ate nakivuba ayonooneka ate oga twagala kutereeza butonde lwaki temukola mu mwala ne mugugaziya bulungi gwo ne gusigala nga mwala ne gutwala amazzi ne wabaawo ensonga guzibukula ne gukola gutya ne muguzimbyeko mugenda guzibukula mutya emyala gyonna egiri sayidi endala egireeta amazzi mumanyi bagisulamu ebiveera mugenda kukikola mutya ekyo buli myala egiyingiza ku mwalo ogwo bagisulamu ebiveera bagisulamu ebintu ebyenjawulo embwezi mubasobola zisula omwo kakati muba mugenda kukulongosa mutya nga muguzimbye kyeva tugamba nti kati tuli mu kavuyo ebibonyobonya ebyo oluusi ne president baba bikola nga Katonda nabo abaleseeyo batabule nammwe abantu babujjo tubabulira enjiri nammwe temuwulira kati ebibonyobonyo omulembe guno bigenda kuba bingi nnyo bassebo ne bannyabo olw'okuba Katonda yamaze okusala omusango era njagala kuteekateeka okudda nga njigiriza ku kukwakulibwa kwokka bassebo ne bannyabo kyenvudde mmaliriza ensonga eno ne mbalabula nti ebibonyobonyo bigenda kweyongera abasumba batandise okubajjayo abafere abalogo abasamize babakuba mu mawulire kuba twabaga nti byonna Mukama agenda kubijjayo kati byonna buli kyama kivaayo
naye ng'ensonga egenda kubanga ya bibonyobonyo era abasumba twabaga nti Katonda ajja bajjako byonna bye balina temuvaawo ngenda kukomawo n'okukwakulibwa. Amanyanga nzeera omubeja wa Yesu kuŋŋaanira wano. Haleluya. Nange nziza okwebaza Mukama olw'okutuyamba kwe yatuyambye nga obujulizi bwe twalina nga mulembe omukadde nga webaza Mukama olw'olugoye lwe bafunye, naye nziza okwebaza Mukama olw'ekyoto ekibadde kikutte ekitundu kyewaffe Mukama kye yatuyambye etujjawo buli we tubadde tusaba nga tubuuza Mukama naye munnange ekyoto nga kikwatiddwa nga waliwo ekyoto eky'eddiini kyatulaga mu kitundu kyewaffe nga kyakutikira nga bendera. Bannange tebyabadde byangu. Nagambye ba pressure gyendiko abasumba babeera ku pressure ki nga bakuba ebyoto waneeno. Bannange nawuliddeko ebintu sibitegeera naye ne bazanya Mukama olw'abantu tuyimiridde naffe financially kubanga bwe tuba tutubeekidde ku kitundu tukola emisango egy'enjawulo n'emisango gye ne batulamulira akasente ne batulamulira embaga ne batulamulira ebyokufuuga n'ennaku z'okusiiga ne bazanya ekkanisa okuyimirira naye obutandekere ne tuyimirira wamu tukulembera okusonga abanayingira financially n'akulira ebyentalo bannayo kuyimirira natuuka nengambo oba tewali agenda yimirira nange okusiiba nga buli mwajja agamba ebyo tebikwatako nange bina ebyange ebintu si byanguko bwe nayimirira basibu ebiriro linalisanga buti nagamba kutya kibagale waliwo ekyoto yakujja kasampayo etaalo zange ebirala simanya naye wabawo olutalo lubeera maaso eyo yonna mu bafumbi omulabe ng'alwana naye nebaza Katonda eyatulabye kyokukisuula ku ttaka ekitiibwa n'etenologiza. Mukama ffe yeebazibwe. Ankomyewo n'ekigambo ku kwakkulibwa kubanga maze okusima omusingi omanye nti buli kintu kirina kopi bbiri mu maaso ga Katonda. Naye kati nsoose n'ekigambo kino kiyambe ku bantu okufaayo nnyo okusoma Bayibuli naddala bwe oli wa mwoyo, kikuyambe ate oleme kutunuulira abantu balala wadde munno olaba nga mulokole ne waba mwami oba mukyala wayinza okuba nga ye wa mubiri nga si wa mwoyo, nabo bwe bali ab'obumukka. Ngenze mu kitabo ky'Abakolinso ekisookera ddala essula ey'okubiri onyira omukaaga oluwulire. Naye amagezi tugoogeramu abo abatuukirira, naye amagezi agatali ga mirembe gino, gatali g'abakulu ab'omu mirembe gino gaggwaawo. Gano amagezi ge twogera bassebo ne bannyabo ekisa Mukama kyatuwadde Mukama waffe Yesu, tugoogeramu abo abatuukirira so si ab'emirembe gino. Pawulo yali abulya ebigambo bino. Abantu ab'omu mulembe guno abali awo nga bali awo bubeezi, ne twogeramu abo abatuukirira ne twogera amagezi gano. Kubanga ekkanisa yeekuŋŋaanya bonna. Era Yesu yali awa olugero n'agamba nti zireke zikulire wamu. Oli yasiga eŋŋano ne Sitaani omubi najja asigamu ekiro. Yali ategeeza kiti ekkanisa bw'eba ezimbibwa bw'erokoka mubaamu ab'omwoyo, ne Sitaani naye ateekamu ababi zonna zitambulira wamu naye amakungu abe galituka ne baawula. Kyevu ne ŋŋamba nti teweesigamanga ku munno gw'olina okwetegeerera, teweesigamanga ku musumba gundi. Musumba ayinza okuba nga ŋŋano ye ŋŋano ya kiki ya mu nsiko naye nga baamusigamu mu kkanisa naye mwali. Era nabaga nti tulina abasumba b'ebika bino wammanga. Mulimu abasumba aba gavumenti ababega ezo ŋŋano za mu nsiko kubanga ye oluusi tamanyi weewaawo naye asoma ku Bayibuli naye abayamba ku gavumenti eyo ŋŋano manya ya mu nsiko yazeekana zikuli wamu. Ne tugamba mubaamu abasumba abasoma Bible school nga si ba mwoyo naye ŋŋano ya mu nsiko takutegeera bya mwoyo, ye asoma Bible school eyo ŋŋano ya mu nsiko gwe togifaako zonna zikulira wamu. Tugamba mubaamu abasumba abasamize nabo abamu bafuuka basumba ŋŋano yayo nayo ya mu nsiko nabo bali awo nayo ŋŋano ya mu nsiko. Ne mubaamu abasumba abaayitibwa be basumba bennyini kuba bo babeera n'okuyaayaana n'okubuulira amazima. Weewaawo mubaamu abasumba abamu ate kati nga bo baagwa nabo babeeramukko nga baali ba mwoyo ne bagwa olw'ebintu nabo babeeramu. N'abasamize kati byonna tubyogedde kati yagamba nti zireke zikulire wamu. Kyava agamba nti kati tuyinza kukikyusa naye ggwe beera wa mwoyo okusinziira ku bigambo bye nkugamba bino. Abakolinso ekisooka essula y'omukaaga manya olusuula esooka olunyira omusanvu ngenzeko. Ne twogera amagezi ga Katonda mu kyama agalikisibwa Katonda ge yalagira edda ensi nga tezinnabaawo olw'ekitiibwa kyaffe. Abakulu ab'omu mirembe gino ge batategeera n'omu kubanga singa bagategeera tebaalikomeredde na Mukama waffe wa kitiibwa. Baali boogera ku mulembe guli ate naffe singa amagezi magano bagategeera tebaalivumiridde na njiri eno kuba babavumirira Mukama waffe Yesu. Yakola kopi ebbiri
kati waliwo abagivumirira waliwo abagijerega kubanga babanga abavumira Kristo abatamanyi kye ngamba nti amagezi ago bo tebasobola gafuna gategeera naye mmwe kyawandikibwa nga bakyandika nti eriiso lye litabangako n'okutu beetakuliranga ne bitayingira mu mitima gwa muntu ebyo Katonda bye yategekera abamwagala bw'obanga oli mu muntu ayagala Katonda bino byategekerwa ggwe ebyama by'ensijjayo bassebo ne bannyabo byategekerwa ffe naffe Katonda yatubikulira kuba omwoyo n'ebitategereka ebya Katonda kubanga omuntu ki ategeera eby'omuntu wabula omwoyo gw'omuntu nga guli mu ye era bwe kityo n'ebya Katonda siwali abitegeera bula omwoyo wa Katonda nti bulootabaamu na mwoyo wa Katonda tosobola kutegeera bigambo bino ate kyewuunyisa Katonda kyaliyo n'abantu bangi ab'omwoyo abatannaba kulokoka naye nga Batonda nga bo ba mwoyo so nga ate mu nsi mulimu ab'omubiri naye nga bo ne boyogera ebigambo babitegeera mangu nga basemberedde kulokoka naye ffe tetwaweebwa mwoyo gwa nsi wabula omwoyo oguva eri Katonda tulyoke tutegeere Katonda byatuwa obuwa bw'oba waweebwa mwoyo gwa nsi oba n'omusumba wawe yaweebwa mwoyo gwa nsi bino ebigambo tajja bitegeera bassebo ne bannyabo oteeka okubanga oliko ekisa kya Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu ekyo kye twaweebwa ffe abatalina mwoyo gwa nsi ffe tutegeera ebigambo bino kati gwe totunuulira nnyo bantu musumba waffe tabitegeera ate nga gwe obitegeera kitegeeza oyo wa mubiri ayinza n'okuba ajja kutwala obula n'okwogera twogera ebyo si mu bigambo by'amagezi g'abantu gayigiriza wabula omwoyo byayigiriza nga tugeraageranya eby'omwoyo n'eby'omwoyo naye omuntu omukka obukka takkiriza bya mwoyo gwa Katonda kubanga bya busirusiru gyali era tayinza kubitegeera kubanga bikebera na mwoyo ti omuntu omukka tasobola kukebera bigambo bino byenjigiriza era kyobulanga abasumba bangi abamu bawakana kuba ba Bible school bamukka abo bamukka babayigiza mu Bible school ne babatikira sibaayitibwa Katonda abamu tebaalina basumba kubanga Bible school bagitwalanga eringa kayoola yeeyoola buyoozi naye ate weewaawo erina ebintu ebirungi tubyagala mwalimu ebirungi naye olw'okuba eringa kayoola so nga ate bw'otunuulira Bible school yalibadde ntuufu yalibadde esaba busabi ng'esaba basumba mutuwa abantu nga oba batendeka basumba mutuwa abantu abemulaba nga balimu okuyitibwa kw'obusumba tubatendeke bwe tutyo ekyo kyalibadde kituufu kati kyobula tulina akavuyo mu nsi n'abakulembeze baffe tubasaasira kubanga ebintu bo bamubiri tebabitegeera batabulwatabula oluusi bakola ensobi ng'ow'e Rwanda Kagame n'aweera ekkanisa zonna oluusi ng'ate awezeddemu ab'omwoyo kubanga ab'omwoyo bo balala kubanga ate oluusi Katonda yabayita oluusi tebaba tebatendekeddwa mu Bible school kati ne baagala bali abazitikira ziddiguli era kyobula omusumba musijja kwogera linnya kasaba mumumanyi alwanyisanya ekkanisa era y'omu yali alwanyisa ekkanisa balabe nga babateekako bateeka okuba bayigizibwa bateeka okuba na diguli bateeka okuba yebeti kubanga kati ye ayinza okuba oba yagwa wababuwabi yali wa mwoyo oba wa mubiri naye katubitwalira awo lwaki nga bw'otunula ekkanisa ya Kristo ne Yesu be yayita babeewunyanga nga balinga abatayigizibwa ne Yesu nga tanajja asoma naye ebintu by'omwoyo byo Katonda yabiyigiriza tetuganye Bible school yali yambyeko ebintu ebimu yeetaaga nnyo okwetegeeza beeyigiriza siga mazima kakati kyembudde mbalaga nti ebigambo bino bye ŋŋenda okwogera bw'onooba obirooleza mu mubiri tojja kubisobola kubitegeera njogera bigambo bya mwoyo nnyo bassebo ne bannyabo ŋŋenze okutandika okuyigiriza okukwakkulibwa njogere ku kukwakkulibwa okusooka kwe njagala okwogerako n'okwokubiri nkwawule kuba nakulaze kopi bbiri kati okukwakkulibwa okusooka kwe kuno kwensoma mu Luka 21 nkunnyonnyole okuva ku lunyiriri olwabiri naye bwe mulabanga Yerusaalemi nga kyetooloddwa eggye ne mulyoka mutegeera nti okuzikiriza kwako kunaatera okutuuka wano Yesu bwe yagamba nti mwe mulabanga Yerusaalemi nga kyetooloddwa eggye ng'okuzikirira kunaatera okutuuka kakati abamu bamanyi nti baali boogera ku Yerusaalemi eri baali boogera ku kkanisa ya Kristo nti egenda kuba yeetooloddwa eggye kati ey'omulembe guno enkadde yeetooloolwa eggye neyingira mu madiini neyingira mu bintu ebyenjawulo yiyo wano mu Uganda batandise n'okubuzuula nti basaddaaka abantu basamira kati beetoolwa eggye lya Sitaani ge makulu gaakyo olwabirimu olumu ebiro ebyo ababanga mu Buyudaaya baddukiranga ku nsozi neŋŋamba okuba mu Buyudaaya okuddukira ku nsozi kitegeeza ki kitegeeza abategedde omulembe abali ku mazima yeffe tuddukire ku nsozi kitegeeza ki tweyongere bweyongezi wadde embeera ezitowa kuba olusozi luba lukalu boddulinnya n'okwewaayo si baasa bakola kino tegeka kiri abamu ebigambo byogera tebabitegeera
teri ayimirira nammwe yabaga muddukirenga ku nsozi bali tebategeeza mu Isirayiri nti bajja kuddukira ku nsozi era kino nakiwulidde nga bakyogerako simanyi waliwo omusumba omu era abagamba nti Yesu ajja abamu ne baddukira ku nsozi simanyi nga bali ku mikutu bawuliriza abagamba batuuka ssaawa weziti kubanga ebigambo ebisinga abantu babitegeera kifuula nnenge bali tebategeeza lusozi nti baddukire ku nsozi kati ku lusozi woddukirayo kiki ekikutaasa ng'ejje libeetolodde ensozi tebakubayo bikompola senga byali bya mubiri tebakubayo zibbomu ennyonyi teziriyo tezookyayo baali boogera bigambo bya mwoyo olwabirimu lumu lwenkyaliko muddukira ku nsozi n'ababanga wakati mu kyo mu kifuluma nga kino kitegeeza ki tekkanisa ya Kristo abategedde abali mu kkanisa y'omulema omukadde bw'otegeera amazima fulumamu viiramu ddala ojje mulembe guno waliwo n'omukyalo omu yankubidde essimu ng'aluse ekiroto bamuwadde essumuluzo ng'ali mu kkanisa yaabwe aggulyewo abantu bafulume ne mugamba n'olina okumalirira ebigambo by'omulembe wabiwulirako gw'olina ekisumuluzo kitegeeza omusumba oyo ayinza okuba wa mubiri si wa mwoyo babagamba ekkanisa mu gifulume ye tajja kukyuka yalina ebigendererwa bye ayinza okuba ali omu ku basaddaaka ayinza oli omu ku basamize kubabba abantu be bafeera be batadde mu mawulire kakati oyo ajja kukyuka tebagamba mu kifulume mmwe abali mu kkanisa mufulume bali tebategeeza Yerusaalemi kiri kuba bw'ofuluma ekibuga nga Kampala yekagoba kubanga balumbye eggwanga Uganda oba bw'ogenda ku lusozi yo tebakubayo ngenze ku lunyiro ku katundu akaddako ebyalo temukiyingiramu ebyalo kitegeeza ki be bantu abatannalokoka gwapuliriza bw'owulira enjiri eno bw'olokoka weetaaga kubuuza mulembe guno weguli ntukulaga ekkanisa weeriyo omulembe guno oba n'obeerawo oli ntukuyigiriza oba tutandikayo omulimu kuba agambe temukiyingirangamu toyingira mu mulembe guli mukadde nze mbalabula oba muwuli oba temuwulira egyo mitawaana gyammwe kuba agamba nti okuzikirira kwakyo kunaatera okutuuka tekkanisa y'omulembe omukadde Katonda agenda gizikiriza atya agenda saanyawo enjigiriza yaayo ebeere nga tetalina gyeraga ng'abantu balina kugobera njigiriza eno abatategeeza nti agenda kuba amakanisa agaga okuba agasaanyewo asaanyewo enkola yaabwe n'enjigiriza yaabwe yonna ekomere ddala ng'abantu tebakyagyetaaga baagala mazima kati byebigambo ebyo kye bitegeeza lwaki nkuddiramu ebigambo bino bulize bulungi senga yali agamba Yerusaalemi kiri bali balinye ku nsozi tebakubayo bbomu ku nsozi tebategayo bbomu ku nsozi emmundu tetuukayo tebalinnyayo ku nsozi ennyonyi tezookyayo tebalina bikompola baali boogera Yesu yali ayogera bigambo bya mwoyo bya kkanisa ekkanisa y'omulembe omukadde eno gye tulimu yeetoolola ddejje yazingizibwako obusamize obufere obulogo amadiini byonna byagizingako dda bayingira mu kiko bw'amadiini kyebudde gamba nti Uganda yennyini bwebanga yafulumiza amawulire ge nalabye ng'ate poliisi yegafulumya nga baliko n'abasumba bataddeko ebifaananyi abamu abalabye n'abalala bajja kwogera mpola nga bagamba basamize bafere ate basaddaaka abantu ate ng'olusi tugenda tubagamba ne mugamba tukyawa basumba tetubakyawa bassebo ne bannyabo Katonda baatubikkulidde kuba bino nabiwandikako dda nembiwandikako nti Katonda bonna agenda kubajjayo ninga tugamba nti mwabatalina ssente muwalana bali tetubawalana tubaagala bakyuke tubabulira njiri kukyuka kakati nkubuulira okukwakkulibwa kwendiko kati ngenda ku lunyiriri olw'22 kubanga ezo z'ennaku z'okuwalana eggwanga ebyawandiikibwa byonna biryoke bituukirire Katonda bw'ayogera ennaku z'okuwalana eggwanga yali ategeeza ki ti omulembe guno agenda kuwalana eggwanga kuba lokole n'abatali kakati naawe ampuliza nga toli mulokole bw'otookyuke bw'otoolokoke bw'otooleke bye badde okola Katonda agenda kuwalanako eggwanga n'obusungu bwe ng'awalana eggwanga lwaki obusamize obulogo obutemu okusaddaaka ebisolo n'abantu naawe abisaddaaka kuba katakkiriza kusaddaaka bisolo Yesu yatufiire musayi tegwetaagisa kujja ng'osala kulya obubbi ababba ettaka efugabbi okuyiwa omusaayi ebyo byonna abatunda ensigo bonna mbabuulira buli omu byokola oteeka obbireko oba bwenzoba ku myenge kugitunda bagikola byonna bigenda kubaako ebibonyoobonyo n'ebibonerezo Katonda agenda kuwalana eggwanga ku buli muntu si kkanisa yokka n'ensi yonna dina abantu ba bulijjo agenda bawalanako eggwanga nga tasosola kkanisa naawe ampuliriza Katonda agenda kuwalanako eggwanga obusungu bwe kyewakola agenda kikusasula kyenkezaako okugamba kwe kuwalana eggwanga ngenze ku lunyolo 27 ne balyoka balaba omwana w'omuntu akansooka olw'26 abantu balizikirira olw'entiisa olw'okutunula ebyo ebirijja mu nsi kubanga amaanyi g'omuggulu gali kankanyizibwa nti embeera eno egenda okweyongera mu nsi n'amaanyi g'omuggulu gagenda kankanyizibwa baali bategeeza balokole nti kati bagenda babatandise wano mu Uganda babatandise okuboogera nti abasamize
abo basogo basabalogo abo bafere kati amanyi g'omugulu gali mu kukankanyizibwa ekkanisa gyayite eggulu ne balyoka balaba omwana w'omuntu ng'ajjira mu kire n'amaanyi n'ekitiibwa kye kati okulaba omwana w'omuntu ng'ajjira mu kire n'ekitiibwa kye tubanaatandika kati okunyeenya buli wamu abantu bajja kutandika okulaba amazima gano ye mwana w'omuntu ekire kitegeeza kitiibwa nti ekkanisa ddala tuzuddidde ddala amazima kristo akomye mu kitiibwa kubanga ensi agenda ginyeenya agenda giyugumya agenda giwalanako eggwanga nga tebategeeza nti kristo agenda kudda mu mubiri naye akomeddeyo ddala mu kigambo eky'amazima abantu bategeere amazima kyekire kyekitiibwa olwabiri mu 7:8 ebigambo ebyo bitanulanga okubaawo mutunulanga waggulu muyimuse emitwe gyammwe kubanga okununulwa kwammwe kunaatera okutuuka tebigambo bino ebiriwo ebisemberedde bagamba okumyusa emitwe gyammwe mugulu amaaso gateeka Katonda kijja kutuuka ekiseera nga tolina wooteeka maaso n'ofuna mirembe okujjako nga gatadde ku Katonda kwe kumyusa emitwe gyammwe muggulu kubanga okununulibwa kutunatera okutuuka okununulibwa kuno kwe baali boogerako Katonda ategeeza okununula ekkanisa kwe kugikwakula so si kununula kuli nti bwali baadiza okutwala ekkanisa kuno okusooka kubanga ajja kubanga awalana eggwanga ajja kubanga ali mu kuwalana ggwanga kitegeeza nti atanunule abo abakkiriza bamutegedde babanunule buli abakkiriza banunula okukwakulwa kuno okusooka kitegeeza nti abantu Katonda agenda abajja mulembe omukadde abakwakula nga bwengenda kwogera ekigambo ekyokukwakula amakulu gaakyo kyengenda okusooka okusoma oli amakulu gaakyo ekigambo okukwakulibwa okukwakulibwa kitegeeza ki naddala ku kusooka okukwakulibwa kwe kutambuzibwa kw'omuntu ng'ajjibwa mu bulamu bwe obukadde okudda mu bupya obulungi mu Kristo nga obusanyusa obw'omwoyo n'omubiri aba azuukizibwa oba anunulibwa n'akizibwa okuva mu kugwa kw'omulembe oba okufa kw'omwoyo nga Kristo azze okukwakulibwa kuno okusooka kwejogerako kati Katonda ali mu kututambuza agenda tutambuza abantu mu nsi y'omwoyo n'omubiri nga bajja mu mulembe omukadde nga abakyusa abajje mu mbeera ey'omulembe omukadde banyigiriza abakyuse ku bayite okukwakulibwa okusooka era amakulu g'okukwakulibwa ke mba nsooka okusomera ddala ndokendeete n'okwokubiri amakulu amakusike mu kigambo okukwakulibwa kitegeeza ki kitegeeza kuba kuggyibwa mu kyambika oba embeera ey'akatyabaga eba eyolekedde abantu nga tebakyalina bwe bagenda kugidda kati bassebo ne bannyabo lwaki Katonda akwakula ekkanisa ye kubanga embeera eno abantu ey'akatyabaga eyolekedde buli mulokole so nga ate abalokole baali badde n'eddembe buli wootuuka buli muntu atabuddwa olw'okuba ekkanisa yali badde ya kitiibwa kati yawaba n'egwambibwa n'efa mu mwoyo kati Katonda agikwakkulayo agizuukiza ng'agitambugiza mu nsi y'omwoyo n'omubiri ejje mu mazima ewona akatyabaga akolekedde ensi oba akolekedde ekkanisa abanaasigala nga tebavudde mu mulembe guli okukwakulibwa okusooka kuba kukyusa muntu ono mu mubiri n'omwoyo omujje mu mbeera eri y'akatyabaga oba ey'akatyabaga oba embeera eyolekedde nga yakatyabaga kuba omulembe guno Katonda agenda kuwalana eggwanga kati abakwakuliddwa yefe abategeera omulembe n'abala bajja kgenda nga bavaayo mpola mulembe guli kuba guli omulembe Katonda agambye agenda kuguwalanako eggwanga agambye Yerusaalemi kigenda kuzikirira kitegeeza nti waliwo akatyabaga awo waliwo embeera etali nnyangu okukwakulibwa okusooka bassebo ne bannyabo Katonda ategeeza era kwagamba nti ekkanisa ekwakuliddwa egenda kufuga ne Kristo lwaki njogera ebigambo bino bitegere bulungi kangereko mu kubikulabe nti ffe abakwakuliddwa n'abo banatwegattako tugenda kufuga ne Kristo nga n'ekkanisa n'ensi Katonda bw'agikyusa mpola ne mu kubikulwa ekkanisa eno esooka ekwakuliddwa kubanga bagitabula nti ekkanisa bw'eriva wano egenda kgenda mu ggulu ekwakuliddwa edde efuge ne Kristo nja kukulaga nga ekkanisa bw'egenda mu ggulu tegenda kudda nja kuwa ebyawandiikibwa otegere nti eno Kristo gyali ayogerako gyakwakula mulembe guli netegera amazima ebe wonya akatyabaga ebe wonya embeera eyolekedde ensi naye nga ye ate egenda kufuga ne Kristo ku bikulu 2 ku bikulu 2 egamba bweti olunyiriri olwokuna nendaba entebe ez'obwakabaka nga kuliko abazituddeko ne baweebwa okusala omusango n'emyoyo gy'abo batemebwako emitwe n'okutegeeza kwa Yesu olw'ekigambo kya Katonda abataasinza nsolo newankubadde ekifaananyi kyayo tebakkiriza nkovu binyi byabwe ku mukono gyabwe ne baba balamu ne bafugiramu ne Kristo emyaka 10 abafu abalala tebaaba balamu okutuusa emyaka 10 egyaggwa kuno kwe kuzuukira okw'olubereberye kati lwaki Bayibuli gamba okuzuukira okw'olubereberye okuzuukira kuno okw'olubereberye
kulize bulungi baba tegeezaki Katonda azuukiza ekkanisa yali efudde fe abalokole twali tufudde mu mwoyo mu kkanisa y'omulembe omukadde nga bye tutegeera sige mazima naye kati tuzuukira ate tufugire wamu ne Kristo nga kye kigambo kya Katonda ng'ekigambo kye tubuulira ge mazima abantu kye bagenda okugoberera embeera bw'eneebayinga bw'eneebazitoowerera bassebo ne bannyabo oyo Kristo agenda okufuga emyaka 100 ng'afugiramu naffe abategedde amazima so si kusooka kuva wano tugende mu ggulu si kyekituufu eggulu baali boogerako kuba n'ekkanisa Katonda agiyita ggulu kati kyayita okufuga emyaka 100 emyaka 12 we gyaggwako kati emyaka 10 gyali girina okutandika Katonda ng'ategeka ekkanisa gy'ateekateeka gyakwakkula okuva mu nkadde gyakwakkula okuva mu katyabaga mu mbeera egenda okugyolekera oba egyolekedde oba eyolekedde abalokole kubanga n'abalokole nabo batabuddwa so nga n'embeera eno egenda kwolekera ensi ng'ate ekkanisa eno gyagenda okufuga nayo yegenda kuteekateeka n'ensi empya abantu aba bulijjo bategeere bo bawona batya abanaaganda bagendere mu katyabaga Katonda kagenda oteeka ku nsi ensi eno gye mulaba olw'okuba Katonda asaze omusango egenda kuyita mu mbeera etali nnyangu bassebo ne bannyabo buli omu agenda kulega ku mbeera etali nnyangu n'ekkanisa yennyini kyava agamba nti ekkanisa mu kifulume kubanga bagenda kiwalanako eggwanga gwampuliriza fulume ekkanisa y'omulembe omukadde musumba bw'agaana amazima fuluma bwakkiriza amazima mugambe twanirize abantu bano batuyigize tubegateko tukole bassebo ne bannyabo bw'agaana amazima bakugambye fuluma embeera ejja kutuukako yo ojja kugiwulira ojja giregako kubanga yenteekateeka ya Katonda ey'ebibonyobonyo bassebo ne bannyabo era abo abasumba batandise okujja nga babakuba mawulire ojja kulaba bajja kubijjirayo ddala abantu batandika okutegeera bagambe nti twafa dda era abantu batandise obitegeera tebijja kuvaayo ate Katonda bw'ategeka ekintu abajja kukikola yajja kukikola bassebo ne bannyabo oluusi n'okubakwata babakwate babayingiza amakomera kubanga abantu bajja kuba babalumiriza obujulizi babulina wano maama Fiina mwamuwulira simu yagenda Ghana oba Nigeria n'asangayo musumba omu n'amugamba sirika toyogera musumba mumumanyi mukwano gwe mumanyi bakwano gwe basumba abo bakwano gwe kwe kuli omu mubamanyi alina mukwano gwe gwatera okwogerako ennyo simu yazimba simu n'akola biki bo bamanyi ganyi basisinkana eri naye essaawa egenda kutuuka bassebo ne bannyabo ebibonyobonyo byanjale mu nsi eri abalokole n'abatali balokole naye gwe Katonda ayagala kukwakkula mu mulembe guli okyusibe ove mu bulamu buli mu mwoyo mulimu wafiira kati oli omu ku bafu b'omwoyo kubanga ekkanisa bwegwa eba efudde kinabaga nti Ezekiel kyabaga nti lagula ku magumba agabadde amafu tebaali magumba baali bantu nga bafudde mu mwoyo n'ekkanisa ya Kristo enkadde yafa mu mwoyo amazima gano tegategeera bulungi bassebo ne bannyabo erina kuddamu kuzuukira kumanya mazima mapya kyova buli omu atabuddwa ngenda kwogera kwakkula okwokubiri nako okusooka nkwogedde nti kwe kukyusibwa kuno tuwone akatyabaga kali tufugirwamu ne Mukama waffe Yesu so ate ngenda kukolaga okwokubiri ng'abantu bwe tulizuukira oba nga tubaddewo babalanga bye baliwo teri manya kuzuukira nga oba tuwumudde abalala ne babeerawo oba nga tukyali balamu ojja kulaba ng'abantu bakyusibwa bukyusibwa ne bafu ng'okwo ate tewaliwo kudda ojja byawula kubanga baliwo bamanyi okulimba abantu ne babagamba mugenda kugenda ate mukomewo kati ngenza ku makulu ag'okubiri okukwakulibwa kuno okwokubiri nako kugenda kuba kuwaanyisa kwa muntu ng'ajjibwa mu bulamu obukadde okudda mu bupya obulungi nga nabwo obusanyusa obw'omubiri n'omwoyo naye nga buno bugenda kuba bwakukyusibwa oba kuwaanyisibwa kwennyini kuwaanyisibwa kuli kwennyini ngenda kusoma ekyawandiikibwa okiwulize bulungi kitabo ky'Abakolinso okuwaanyisibwa kw'omubiri ogutafa okukwakulibwa okwokubiri gwo guli gugenda kubanga tegufa kitabo ky'Abakolinso ekisooka sula 15 so nakakati naffe abakwakulibwa tuli mu mibiri egigenda giwonyezebwa embeera ekyakyatusobola tukinyigiriza buli mbeera egenda evaawo buli kikolimo kigenda kivaawo waliwo agamba nti ndibasangula amaziga nga teri kikolimo buli kikolimo kigenda kituvaako olw'okuyiga kigenda kituvaako olw'okuyiga tufune emirembe naye kwakulibwa okwokubiri kwendiko kukuno kitabo ky'Abakolinso ekyokubiri manya ekisooka sula 15 olunyi lwa 5 lugamba bwe luti naye kino njogera nti abooluganda omubiri n'omusaayi tebiyinza kusikira bwakabaka bwa Katonda n'okuvunda tekusikira butavunda laba amabuulire ekyama tetuleebaka ffenna naye tulifuusibwa mangu ago okutemya na kikkoyi kagombe k'enkomerero kalivuga abafu balizuukizibwa mu butavunda naafa tulifuusibwa
oli ebigambo ebyo okuvunda kigugwanira okwambala obutafa n'ogufa okwambala n'ogufa guno okwambala obutafa kati atoko kwakuliwo okubiri okwo bwe kuli jjanga Yesu anone ekkanisa okugenda kuba kwanjawulo abantu bwe bali banga bafugenda kubalabanga bavuddeyo abalokole nga bambadde obutafa bonna n'abali ku musi bafuusibwe akwe kukwakulibwa okwo okugende wasoke wasigalewo akaseera katono Setaani asumuleweko akaseera katono abonyebonye ababasigadde nga si balokole kuba bali babaagala okulumba ekkanisa naye nga bali abagenda ngenda kukulaga tebagenda kudda kufuga kuwe byawandiikibwa olugendo olwo tulugenda kuddamu kufuga zina ekitabo ky'Abasesalonika ekisookera ddala essuula ya 4 njagala okwogerako essuula eno ey'okuna njagala kugyogerako migambo bitonotono byenjagala okwogera ku katonotono essuula ey'okuna kitabo ky'Abasesalonika ennyiri 15 kutuuka 17 olabenga kuno kwakuliwo okusembayo teri muntu agenda kudda ku nsi kufuga uliriza bulungi 15 kubanga ekyo tukibuulira mu kigambo kya Mukama Yesu nga abalamu abasigalawo okutuusa okujja kwa Mukama Yesu tulisooka kwebaka kubanga Mukama Yesu yennyini aliko okuva mu ggulu okwogera waggulu n'eddoboozi lya malayika omukulu n'ekkondeere lya Katonda n'abo abafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira naffe abalamu abasigalawo ne tulyoka tutwalibwa awamu nabo mu bire okusisinkana Mukama Yesu kale bwe tutyo tunaabeeranga ne Mukama Yesu ennaku zonna nga nkuddemu 17 oluwulire naffe abalamu abasigalawo ne tulyoka tutwalibwa wamu nabo mu bire okusisinkana Mukama Yesu bwetyo ne tubeeranga ne Mukama Yesu ennaku zonna wano tegamba kudda kufuga tekiriiyo egamba nti ate mulembe ogwo obudde bwe bulituuka emyaka nga 10 giweddeko ababeera abalamu n'abafu bazuukira abalokole n'abalamu ne bafuusibwa ne bagenda kubeera ne Mukama oba tugenda kubeera ne Mukama Yesu mirembe gyonna si kudda kufuga kubanga ebyawandiikibwa biba bikontana kyava agamba nti tula ku mukono ogwa ddyo kutuusa lwe nassa wansi abalabe bo yali ategeeza nti Kristo tagenda kudda mu mubiri atagenda kuddira ddala mu mubiri abalabe nga bakyawaganya dde kyobulabe ensi agenda gireetako ebibonyobonyo naye ate agenda kukwakulayo ekkanisa bw'abalokole abajjuza amaanyi n'ekitiibwa n'entiisa tubola olusi batya ne baga nti babalogo ne bayogera ekigambo tebabakwatako kubanga aliwo entiisa n'amaanyi ga Katonda ate twogera mazima Kristo yennyini gwe tuba twogera kati ffe abasooka ffe tugenda okufuga emyaka 1000 kiri Bayibuli kyegamba nti tula ku mukono ogwa ddyo okutuusa nassa wansi abalabe bo kubanga abalabe tebannabakuka Yesu tasobola kudda abalabe bonna mu nsi yonna balina okukka wansi oba bafudde abakufa bafudde ababonaabona paka lwe bagonda ekyo pulaani Katonda gy'alina nga Yesu ali ku mukono ogwa ddyo naye okukwakulibwa kuli okwokubiri okusooka kwe kulimu okufuga okwo okwokubiri kwo Kristo bw'ajja okutunona bwe tuba tukyaliwo balabe baliwo Bayibuli ega nti abafu balizuukira abalokole n'abatali balokole ne bafuusibwa oba ne tufuusibwa ne tugenda ne tubeerayo mirembe gyonna si kudda kati Bible School olusi eyigirizaamu ebintu by'obulimba ne bibuzaabuza abantu ne bagamba tugenda kukwakulibwa soke tugende mu ggulu ate tudde tufuge ne Mukama waffe Yesu onyirugambe nti ne tubeera eyo mirembe gyonna teri kudda bassebo ne bannyabo ebigambo ebyo ndowooza kankuddemu olunyiriri ŋŋambye Basesalonika gwe oba buwandiika essuula ya 4 ekitabo ekisooka okuva ku 15 okutuuka ku 17 n'ensoma lwa 17 naye ffe abalamu abasigalawo ne tulyoka tutwalibwa wamu mu bire okusinkana Mukama waffe Yesu mu bbanga kale bwe tunaabeereranga ne Mukama waffe Yesu ennaku zonna tegambako nti ate tudde tufuge kati bye bayigiza mu Bible School bikontana ne Bayibuli jenabule ngamba nti Bayibuli erina emikono 2 oba kopi 2 naso ne nkulaga kopi esooka nti omuti gw'obulamu gwaliwo mu lubereberye ne gukomawo Adamu asooka n'Adamu owokubiri kyova berina okwakulibwa okusooka kwe kulimu okufuga ne Mukama waffe Yesu naye ng'ajja bantu balokola kati mulembe guno ne badda mulembe omujja ne bategeera amazima bakwakuliddwa bafuge wamu ne Kristo nga bafugira mu kigambo gwa Kristo kye kigambo ekire kikiikira kitiibwa ekigambo kikomeye mu kitiibwa kya Katonda okufuga ku nsi wano kakati ndowooza mmanyi nti kati bassebo ne bajja bumufunye okwawula kuba oluusi babayigiza mu Bible School ne muwabira eyo ne mugamba nti bw'alijja agenda kututwala ate tudde tufuge kati ebyawandiikibwa biba bimaze okukontana teri kudda bassebo ne bannyabo okwekuzuukira nokwogambye okwokubiri kuba okwokubiri kwakwasose ne kwogera okuzuukira okusooka kati ffe tuli mu kuzuukira okusooka
kuli kugenda kuba kwa kubiri bassebo ne bannyabo nsaba mukama abankumire abampera omukisa